Titogezanga nondekawo kirabe chigire biso. You guys, you don't know how much I love you. You don't know how much I adore you. I love you so much. I love you so much, my friends. I love you. Tule bulungi. Balimba kubyo mugongo. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. I'm happy. I'm very happy. Let me first show you the reason as to why I am very happy today. Togezanga nondekawo chirabe chigire biso. But I love you so much. Let me first go in a very short video. When I come back, we shall talk. Aromatic Entertainment. Aromatic. Even the name, there is something that happens. Nejayo chiri chigambo. Aromatic. The aroma. The romantic. The romantics. We are the romantics. We are the... Let's go in the video. When I come back, we talk much. Thank you so much. Gary Photography. Shots for generations. Just to love mine again. Alright. You know I'm on the road. Oh yeah, yeah. Ay, ay, ay. Rap, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Wabi, ay, ay, ay. Kulemmera, kaka yanzi kutaka. Kulemmera, tatamanyi jennaba. Kubaza maso kontunuliza, ganira bizabali jennasokera. Ebiroto byensi bafuna, oyo munze yannanakiza. Ekyo kye bayita love. Ekyo kye bayita omukwano. Umanyi bantu banji mwina we mwabirabyeko, and I've heard a lot of people saying this was this was a baby shower, this was a what. Naye Lucy, first of all, thank you so much for loving our sister, because for us buli omu ali mu Aromatic Entertainment nga mukyala oba nga muwala aba muganda waffe abalenzi, ate nabo buli mulenzi ali mu Aromatic Entertainment nga bawala ffe tuba baganda be, so tuba bannyina baabwe, so we appreciate you. Webale kwagala muganda waffe. Ekintu Luzi oba baluzi kye bakoze, because most of the time we do these surprises nga bakyala baffe tebamanyi, so nkikakasa Mr. Luzi wakoze kino ekintu nga mukyala Sunrise Tall nga takimanyiko. Kandi ekyo kye bakoze mbagambe mpulideko abantu abamu nga bagamba nti no it's a baby shower, nti no kino, nti no alabika natuguzala, nti no waliwo kye bayita baby reveal. Wo kye bayita baby reveal. Oleja kumbuuza nti baby reveal omwana bwe tugenda mu ddwaliro, omwana kasita amala okwetonda bw'ati, bwe tugenda mu scan oba osobola okulaba nti omwana ali mu lubuto muwala oba mulenzi. Okitegeera kati baby reveal teyeetaagisa. No, yes, ekyo kisobola okubaawo gwe bwoba okyagadde bw'otyo, naye ate era osobola okigaana gwe n'okuza mwana, oba gwe ng'omuntu n'ogamba nze omwami saagala kumanya mwana wange genda ye, nina ekyange kye njagala okumanyirako, gye bayita baby reveal. Otegede? Era osobola okugenda nga bamukyekingako nga balaba nti omwana mulamu, omwana ali kino, naye nga tebakubuulira, gwe nga gwe wakisalawo nti nze temumbuulira oba muwala oba mulenzi, because there is a party I want to do, because there is something I want to do. That's where I will notify, or I will get to know whether my baby is a boy or a girl. Ebiseera ebisinga ekyo tukiraba nnyo mu bazungu, kyekyamazima. Ngenda kwogera mazima, because you even know, namwe mukimanyi
Era waliwo mu comment section we nalabye ng'omuntu agamba nti nno eyakakirabako mu Uganda for the first time like my comment, and the likes were many on that comment. Likes zigenda nga like mu 10,000. Tubadde tubiraba nnyo mu bazungu nga n'olaba ne bagenda ne bateekayo ekintu ne babeeraawo ne balinda 1 2 3 poo, kati then after poo, and we see them celebrating. How do they get to know that this is a boy or a girl from the baby reveal? Baby reveal eba machine bagiteekawo nga mulimu colors ziri bbiri, mubamu kale ya blue ne mulimu ne kale ya pink. Ne Luzi webale kwagala mwannyinaffe. Luzo njagalidde Saala. In fact Luzi njagala gy'oyagaddemu Saala eyenjagala nakoma kugiraba ku maama oba ku taata ng'ayagala maama. Luzi oyagadde Saala, we appreciate you Luzi, thank you so much. So mbale nkyababuulira nti kibaamu kala bbiri, tugende mpola. Kibaamu kala bbiri. Gwa wakanya ebyange byenjogera, genda ku internet osome. Bw'osoma ojje wano ngambe nti Morris bye wayogedde bifu, kino kye kituufu, but first you go and make research. Tompakanya nga tonakola research. So bakiteeka emabega oba wonawo mwagadde, but most of the time kiba mabega wammwe nga mwe mutunudde eno, because it's a surprise. It is a surprise. You don't want to know, like tomanyi kati ne kibala 1 2 3 kisinzira time gye bakisetingirako ne kimala ne kyo kati ebyo ne byambuka mu bbanga, langi oba kala yonna neyambuka mugamba mu kala ya blue mubamu ne kala ya pink. Kala ya blue bwefuluma bweti aba mulenzi. Kala ya blue bwefuluma aba mulenzi. Kala ya pink kasita kikuba kala ya pink nefuluma aba muwala. Era ndabyeko bangi, like I've seen a lot of people nga boogera. I've seen a lot of people nga ku videos kati nekimala okuba bwe puu ne wajja kala ya blue naye nga wadde ba expectinga muwala. Ne bawulira bubi. Yes, kino then nolaba nga bali bakala ng'ebadde ya mulenzi. For example wayinza okuba simanyi lwaki ekintu kino bakikozesa nnyo naddala abazungu bakikozesa nnyo nti bwe baba nga tebaagala ku revealinga gender ya mwana mu ddwaliro bakozesa nnyo ekintu ekyo, bakiyita baby reveal. Kiba mabega nga bw'olabye. Kakati tuyina engeri nnyingi nnyo oba twali tuyina engeri nnyingi nnyo wano mu Buganda oba wano mu Uganda w'osobola okulabira nti ono omwana muwala oba mulenzi. Back in the days nga machine zino tezinaba kujja, machine oba scan or something, bajjajjaffe baatugamba nti edda omwana bwe yabanga omukyala bwe yabanga olubuto nga jjajja w'omwana jjajja musajja ow'omwana oyo ali mu lubuto, jjajja azaala maama ow'omwana oyo ali mu lubuto, ng'aleeta olugalo luno olwa nnassu, ompulira, nga jjajja oyo jjajja mukyala jjajja mwami azaala maama ng'aleeta luno olugalo lwa nnassu n'aluteeka wano mu kutu. Bw'amala oduteeka mu kutu ne yeekwata kakokola wano n'asiriikirira okumala eddakiika 5. N'ajjawo n'akuggyako okutu n'aleeta olugalo luno lwennyini n'aluteeka ku kkundi
ly'omukyala ali olubuto jjukira akujja ku kutu kati n'akuleeta ku kkundi. Bw'akuleeta ku kkundi n'ateekawo n'okutu. Naye ekyo bakikola ng'olubuto, ekyo bakikolanga ng'olubuto luli myezi 7 n'okudda waggulu. Era ng'awuliriza kuno. Bw'amalanga ye yennyini yeeteeka buno obugalo 2 buno bwa nnasu ng'abweteeka mu matu okumala eddakiika 2. Bw'abweteekamu okumala eddakiika 2 ng'ayingira mu kasenge ng'ayambala ekkanzu ye. Mu kugenda mu kasenge bw'ati bw'avaayo ng'ayambadde ekkanzu eya white, omwana aba muwala. Bw'avaayo ng'ayambadde ekkanzu ey'olubugo, kuba wabangawo n'ekkanzu ez'embugo, waliwo abakola ekkanzu z'embugo, ezo bazikolanga for a purpose of revealing gender of the baby. Kati nkuwa African tradition kati tunajja eno mu digital life ya nga bw'avaayo ng'ayambadde ekkanzu mumanya omwana mulenzi. Era nga bagenda okuzaala omwana ng'omwana already bamumanyi nti agenda kuzaala mwana mulenzi oba mwana muwala. Then abatasobolanga kukola ekyo nga balinda paka ng'omwana azaaliddwa ne bajja nga babuuza azadde kawala kalenzi, nga bababuulirira awo nga kamaze kugwa ku nsi ne bakakebera ne balaba nti no azadde mulenzi azadde muwala. Kakati eyo ne tuvaayo ne tujja ku sikaani nti bw'ogenda mu sikaani omwana ne bw'aba wa myezi 3 bakubuulira nti omwana wo mulenzi, omwana wo muwala, omwana wo mulenzi, omwana muwala. Muntegeera bulungi. Kakati ate neyo neevaawo, kale ekyaliwo era yekyakozesebwa wano mu Africa okusinga, n'ebweru bagikozesa. But waliwo abaagala okukisukkulumya, abakisukkulumya kisinziira ku ngeri gy'oli stable financially. Osobola okukola eyo baby's gender reveal. Baby's gender reveal kyekyo baluzi kye baakoze okutegeera ka mini luzi. Nawulidde Spice Dana amuyita mini luzi. Mini luzi. So okutegeera baby baluzi gwe bagenda okuzaala. That's why Pink yavuddeyo and they revealed a baby ali mu lubuto. We appreciate you. Naye nga sineeyongerayo kansooke mbazzeeyokko ku mukolo gwa mwami Luzi ne mukyala Sarah. Nkomewo dakika 2 zokka. Kasooke tuddeyokko tukomewo kubaawo. Spice Diana omukwano gw'omusheshe gwangute ne gunkutula omutima alaali atoba ndi ku kagali omutima sotanga kagali. You give me love in abundance, a full bucket of roses. Ampereza rukundati, I love the way you do that thing. Nafunyono mulungi anyumire suti, ataze nyumira your body. Oh, I know you belong to me. We know sheshe, si chai single. Balabalo sasulo twale, ebyanjiri so simple. mweno muganda sikyali single. We are expecting a mini Lucy.
naye olaba guno omukolo but all in all nze nebaza muko waffe Mr. Luzzi, thank you so much. Yaloso omuyimbi gwe bayita Geosteady njagala kumwogerako ebintu anyway mabegako wali wonna abadde akozesa nnyo ba Ande Music be ba B2C B2C alwachi mutanyo Ande Music kubanga Ande ye yabaleeta. I don't know if they are still working together with Ande, but I think they separated. Naye mabegako wali abadde akozesa nnyo ba B2C. Right, this time around yalesa abayimbi okwabadde Spice Diana Spice yayimbye nga bwe mulabya ku muziki yayimbye bwe yayimbye ne bamugamba nnyabo tuongere ennyimba ko Spice ennyimba nga ziweddeyo but ekyo kyonna babadde bakikola lwa nsonga nti no baagala nnyo Spice Diana ate ne Spice Diana naye ayagala nnyo abantu bano. George, thank you so much for representing us. Webale nnyo okubeera nga wayimbye bulungi. We appreciate. Thank you so much. Webale nnyo balire ddala. George oli muyimbi mulungi nnyo era we appreciate your talent. Era ensi eno ezze kulaga nti ekwagala. Ekyaliwo ku Valentine wakiraba abantu bakwagala nnyo bagula table ne bajja ne bayimba. We appreciate you. Thank you so much for the good music. Njagala okubeera nga anyway nga tunagenda maaso njagala osooka okubagambako nti no show yaffe eno ewagiddwa banaffe aba Morris Fashions nga bakugamba nti no balina engatto ennungi okubeera ddala akagatto k'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu. Morris Fashions balina engatto z'essomero era abatuwagidde ku ssomero, thank you so much. Abatuwagidde okuwa abantu ku Easter, ku Yidi, twabawadde engatto bahajati, twabawadde obugatto bahaji, twabawadde obugatto. We appreciate you. Thank you so much. Omanyi Munnayuganda baba wagira Munnayuganda ate ekyo kiba kyakabi nnyo. Thank you so much. Mbeebaza nnyo, mwebalire ddala. Tuwagiddwa bannaffe Morris Fashions tusangibwa ku Naiga Chambers level 3 edduuka number 23 and 24 otusangibwa. Knowledge bata osobodde kujja mu town osobola tukubirako kasimu akokola baawo ne tukolera delivery. Why not? Wonna woli tutuukawo. Buli kika kyanga tukirina. Go just gamba bugambi nti Morris njagala kino. Tuwagiddwa bannaffe ba Home Heaven Airbnb na kugamba nti no Airbnb it's like a home away from home. That's why tutujita na Home Heaven. Ewaka muggulu yewaka like obeerawo nenga olinga ali muggulu. It's an apartment obeera apartment tusobola okujja n'ogipangisa naye ekyenjawulo ekibaawo ku apartment season ze bapangisa eza bulijjo eno ya apartment osobola ogipangisaako ennaku ebbiri, osobola ogipangisaako olunaku olumu, osobola ogipangisa omwezi, osobola ogipangisa omwaka. Ekyenjawulo ekirala ekiba ku Home Heaven Airbnb nti osobola okubojja tojjanga bino ebya apartment byogenda n'opangisa apartment n'osanga eri empty. Nedda, buli kimu kibaamu. Bw'oleeta ngoyezo oba togenda kumalawo olunaku nnyingi oba oli mu kumalawo olunaku lumu oleeta tulo. Yes, n'osulawo olunaku lumu n'obeera ng'ogenda. Yanjawulo nnyo eyawukanira ddala nnyo ku hotel eyawukana ku lodge gali gaba maka. Home Heaven erina ebisenge biri bisatu. Erina eddiiro, erina main bedroom, erina master bedroom, erina n'ekisenge ky'abaana, erina ne balcony waggulu. So jangu bw'oba oyagala kawungeezi okuwummulamu Home Heaven tusangibwa wali emuyenga n'olwekyo osobola tukubirako ku namba z'essimu ezo owedda z'olaba ziyitawo. Morris Jordan's Kawesa Straight Out Aromatic Entertainment oba osobola okututuukirira awo. Tuwagiddwa banaffe aba Legit Recruitment Agents abo bo bakugamba nti no batwala abantu bweru n'olwekyo bw'oba olina muganda wo, sister wo, brother wo, olina omwana wo nge Kampala biganye oyagala beere nga yeeyongerayo ate afuna akasente osobola okumuleeta ne tuba nga tetumutwala ebweru ne yeekolera akasente n'ava mu baana abaami banamba lujega n'agenda ng'ate akola sente oba oli awo nga n'ekika kirinamu oyo essuubi naye nga walina wakyasikattidde. Legit emukwatako nemwongerayo waggulu nemukasuka agenda okudda ng'ekika kyonna kisitula busituzi. Legit Recruitment Agents yeffe namba emu kutwala abantu ebweru ate ebyaffe ebeera low input quick visa. So n'olwekyo jangu obeere ng'ofuna omulimu mu Legit Recruitment Agency. Okufunira omulimu ogende wabweru obeere nga osobola okucapa.
Twagira bana fa Nikano Resort Hotel, Nikano Resort Hotel tuli wano Erweze era wenkoledde background ozo giraba nnungi nnyo ndi ku Nikano Resort Hotel wenkoledde olunaku olwaliro ate ngera twagidde Nikano Resort Hotel bakugamba nti balina obuliri obulungi gwe ne bwo bovudde wa ne bwo bovudde bayagala kuwummulako jangu osooka owummuleko wano ku Nikano Resort Hotel tulina ebitanda ebirungi tulina obuliri obulungi tulina ka garden akalungi oba oyina mukolo oyina kwanjula oyina mbaga oyina kasiki oyina birthday party tulina garden enene obulungi eno nyini garden gyentuddemu nene ndowoozo girabe komeeri nene nnyo ne bwo oyagala embaga yo ng'oyagala ebeere indo halls tuzirina ne bwo oyagala omukolo gwo gubeere indo nga guli munda nga tegufulumye bweru halls tuzirina weeziri jangu tukuteeke mu hall bwe oyagala ebeere bweru era garden tuzirina jangu tubeera ne live band ku Sunday ebeera ya bwereere so n'ekyo gya ku Nikano Resort Hotel wano Erweza abatamanyi Lweza asangibwa ku Ntebe Road eri in between Lweza ali in between Kajjansi ne Bunnamwaya makati gaayo we wali Lweza oba Zana ne Kajjansi makati we wali Lweza jangu obeerenga Nikano Resort Hotel ate nga ne ku Eastern twakutegekedde ekyenjawulo jangu tubeerenga ate tukuwa ekyenjawulo twagira banafa ba Brand Pro Properties abo bo batunda mayumba batunda ettaka tulina ettaka okubeerera ku miliyoni 2 paka n'okweyongerayo waggulu Brand Pro Properties n'ekyo jangu ku Brand Pro Properties obeerenga ate naawe osobola okwefunira ettaka obeerenga osobola okwefunira ekizimbe obeerenga osobola okwefunira tulina waliwo ennyumba gye tulina erimu Arkwright ya mitwalo gya $9 n'ekitundu naye ennyumba matiribona mbadde njiragako ku YouTube channel atannagirabako ennyumba eyo kuba nagenzeyo ne tugirambula ne tugikola buli kimu atannagirabako genda ku channel yennyini kirira wansi mu video ogende mpola mpola ojja kulaba ennyumba gye nkugamba ya mitwalo 9 n'ekitundu ejja $, naye nga ate price eri negotiable tusobola okwogera so okutula ne twogera anyway tuzeeyo ewa Luzzi Mr. Luzzi nkwebazaako ekintu kimu nti weebale kwagala sister waffe weebale nnyo kwagala Sarah omanyi waliwo abantu abagamba nti oba oyagala kuva mu laavu n'olaba bino todduka mu laavu by the way Mr. Luzzi kino kyokola yes okikolera mukyala wo Sarah and for the good of your family and for the good of for the good of your family and for the good of Sarah's family because nkakasa buli family ya Sarah bweraba Sarah nga musanyufu ngali happy nabo baba happy kati that's why I'm saying nti kino kikolera family yo kuba nawe bunyini bwe bakulaba nga oli happy ekyamazima family yo ebeera nsanyufu nnyo eri omukyala Sarah baba sanyuka bagamba yes omwana waffe Sarah muwadde emirembe so naye kino temukyekolera mwekka mukikolera n'abantu bangi nze kati Mr. Luzzi kankubbireko waliwo gayi wange w'omukwano gwange yali agenda kunoba naye nga gyagenda okunoba omwami yali amuwa emirembe era nga amulaga nti amwagala yamugulira emmotoka yamugulira ettaka nga beeyagala naye ng'omukyala akomplaininga ku kintu kimu nti omwami tamuwa budde ojjukira ka video ke wakola Mr. Luzzi ojjukira ka video ke wakola naye ng'omusajja naye yali agamba mbeera bize banange mbeera bize dede mbeera bize naye ng'ali bize wa omusajja oyo omusajja oyo bba wa mukwano gwange yali ayina eyo ku weekend nga Monday to Wednesday yali abeera nnyo mu nnimiro eyo mu nnimiro alima yali alima nanansi and something like that bayina eyo side z'eruweere eyo bayinayo faamu then muzino ennaku endala ng'asobola okubeera ku office naye nga office tatagibeerako kale tabeerawo nnyo bize naye nga kimukakatako okubeera nga ku office kwali so ojjukira video gye mwakola nga Sarah ng'oli mu kuyigiriza Sarah tractor video gye mwakola ng'oyigiriza Sarah tractor kyali wange yaŋŋamba kale yaŋŋamba agenda kunoba ne mugamba ntonoba biki kati waayitawo ebbanga lya wiiki nga 2 ne mukubira nga musanyufu nnyo mugamba kyeki ne mugamba gwe sitoli kinga oli musanyufu nanga
ate bannange nze bane tata gundi omukono gwanda namugamba mama congratulations weebale what happened nangamba gwe okimanyi bba wange yantutte ku faamu ne tulima ffenna nze bino byo byenjagala namugamba okimanyi gwe nze bujjo simanyi na kusimba kasooli okimanyi twasimbye kasooli ffenna konze otyo okimanyi bulijjo nze nina ebiwundu nangamba nina ebiwundu ku magulu nemugamba ate ebiwundu wabijjeewa nangamba yantutte mu nnaanansi ze ne tuyita mu buntu bw'ennaanansi ne bunfumita ne gwe bulijjo okimanyi nze byonna sibimanyi konze otyo nangamba Morris simanyi mwami wange gye yabijje kati wayitawo ebbanga nankuya nangamba nkubuulire kati n'alaba ka video ka Luzzi ka video ko ne Sarah nga oli mu kuyigiza Sarah tractor nangamba kano omwami wange ateekwa kubanga kiyakopye naye am happy era Sarah ne Luzzi beebale nnyo beebalire ddala bazzaawo amaka gange naye amaka baagazzaawo mu butamanya so Sarah ne Luzzi amaka mulina amaka g'abantu ge muli mu kuzza naye nga mugazza mu butamanya nga mugazza naye nga temumanyi nti mugazza naye nga mugazza. Thank you so much. Thank you. Kati wabaddeyo omuyimbi bamuta Spice Diana wabaddeyo n'omukyala bagamuta Roger yabaddeyo waddeyo n'omukyala Nakalema Shadia naye yabaddeyo and they were all putting on white. Oh my God, the thing was so nice. Kati kankubuulire waliwo by the way waliwo n'ebigambo ebimu Mr. Luzzi bye yayogedde ng'omukolo gunaatera okuggwa kasooke nkuwa ebigambo bino omukulu Luzzi bye yayogedde ng'omukolo gunaatera okuggwa bwe tukomawo tulabe ekiddako. Thank you so much. Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. A short break. Let us go in this video. Tukomewo. Sigenda kwogera nnyo ebya Sarah ngambye byogere naye byogere Sarah kati yayogera sanza okubala wangenda bawange Morris webale byonna tovuga nnyo sipiidi si kirungi ankoyisima webale kujja anko wange oyo Ambassador tata wange RDC Tata Simon Kabale Sura Masha Janati Mama singa agenze bukyali naye munamwebale Mama Amina Mama Mariam mwebale Broveni taliiwo DJ webale mpande yange Spice Diana Uncle Jostede mwana wange akwagala nnyo kati twadda bulimi akalulu kaluma nze kati baami namugambye akube mudomo akubire omudomo ku intaneti asomese ng'akuba mudomo ajja kulayirira ku intaneti olunaku luli banaabalayira naawe teekako intaneti yo olayire aluma taliiwo emperekeze ne maama abadde ajja naye ng'enteye talina bwagirekera Tuzina bingi byakwogera kazina kange webbaawo wange
ekyo kibayita love. Neze luzzi lumu olinzita. Banayi mukoluzzi lumu olinzita. Olidde bwagambye Sarah. Let me tell you something about love. Love is something funny. And by the way, love is not hard. Love is not hard. It's we who make it hard. But love is very easy. Even imitating your partner, naseka, that's love. You're building something. You're building something between you two. You're building something between you. That there is something you're putting. There is a gap you putting in between you guys. Omanyi kati kambabulire bwe mubeera mu relationship nga mwetya n'okwekolako comedy. Nina gundi ze ndaba ku TikTok nnyo. By the way, ne ku TikTok mubeere nga muyigirako ebintu bingi. Nina gundi ze ndaba ku TikTok, videos ze ndaba ku TikTok. Naye nga waliwo gye bayita ankole oba bagiyita ankole couple, something like that. Omwami yeesiba ekiswenso ng'omukyala ali wali n'omwana. Omwami n'atandika okugenda ng'azuna nga bwe yeekulukunya ku mukazi. Kati omukazi ogenda olaba naye ng'abadde anyiiza, ogenda olaba ng'atandise oteekako smile, ogenda olaba nga bonna baseze, ogenda olaba nga mukubakuba gakonde naye gwe, you know, that happiness. That's love. That's love. Imitating someone is love. Imitating your partner. Ne bwe mubeera awo katugeze ne mutambuddeko ne mugenda oba for shopping, muli mu supermarket, partner wo n'abakuba ekintu kyonna kyakola mu supermarket, oba n'aboggolera supermarket attendant, oba bano basikari, oba akale amuseseze, oba ne mudda ewaka, gwe tomugamba mbu ojjukira bw'okoze gundi bw'oti ne bw'oti. Katugeze mubadde mu supermarket n'agamba supermarket attendant, no, it's okay, you can take that tip, oba it's okay, don't give me balance. Kati ne mudda ewaka, muba muli mpangulula ebintu mu mmotoka, mupangula oba mubanza obbijja mu mmotoka, muli mubiteeka mu fridge, gwe ne weeyogeza, it's okay, you can take that balance. That can make your partner smile. Era emboozi sootandikira awo. Ne mwana ojja osimanye nti otipinga, ne mwana, you know, love is something simple, very simple. N'ebino abaami bye mukomawo ewaka, n'okomawo ani ali awo, bonna ne badduka tewali aliwo, buli omu n'ayingira mu kisenge, buli omu n'ayingira. That's not love, man. That's not love. That's not love. And this bino ebintu omwami Luzzi byakola ne mukyala Sarah tebabikola, because I've had some people saying nti beeraga. No, tebeeraga. Bali mu kusomesa abantu, but babasomesa indirectly. If you're wise, you pick. If you're wise, you pick the information and then you learn from them. But congratulations to the Luzzis. We are waiting for that beautiful baby on this planet Earth. Tusaba Mukama Katonda omukyala Sarah amusobozese okusumulukuka obulungi. We love you so much, Mr. Luzzi. Thank you. Continue loving our sister. We love you so much. Continue. Ate yongere okumusanyusa kuba I know buli bayimbi booleeta nga waliwo omukolo gwonna ewaka, obeera omuleetedde omuyimbi ye nga ye gwawulira gwayagala. So we love you so much. We love you so much. As Aromatic Entertainment, we love you so much, Mr. Luzzi. We love you. Dakale Mashadia, thank you for being a true friend. Thank you for being a true friend. Mukaseera kano koolimu nga naawe oli muzito, naawe ng'oba oli awo oli muzito, tewaliagadde kubeera ng'otaataaganyizibwa ati kati ntambula wano, ati kati ntambula wali. That's why mu Team Luxury twakukolera party ne tugamba nti no kati you can kubeera nga tuyinza obutaddamu kukuyita ku mikolokolo, you know, guli ne tukolera party ekusiibula ekwagaliza okuzaala obulungi
so tukisuubira nti nno kati wali badde waka ng'otudde naye wawulidde nga mukwano gwo, because you guys are friends. I know that you are true friends. So wasobodde okubeera ng'obeerawo n'obeera nga okiikiridde munno. Thank you so much. Mbajjukiza Aromatic Entertainment tulina omuzannyo ku Theatre La Bonita ku Easter eno yennyini tulina omuzannyo ku Theatre La Bonita ogumanyiddwa nga No Way Out. Kawedde muda. No Way Out. Kawedde muda. No Way Out kawedde muda. We appreciate you so much. Thank you. Tubalinze ku Easter emitwalo 4 n'emitwalo 5 okuyingira mwabalinye ddala ate temwerabira nti tugenda kuzannya ne The Ebonies. Kuluna abazannyi bapya, abantu bapya, si byebiri bye twazannyanga eby'ekibatu. Kino si kibatu. Guno baguyita No Way Out. Muzannyo mulala nnyo, abazannyi bapya nnyo, na buli kimu stage nayo agenda kubanga ekyuse. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment The Loses. Mbagaliza okubeera nga mufuna ka baby akalungi, Mukama Katonda abankumire. Ate namwe ba house managers mwe namwe namba tumiddeko nnyo ba house managers. You guys, I love you so much. Let me take this opportunity to send my greetings to the people abambeerako. Ntumirako ku Mami Evelyn, oli No Way. Thank you so much, Mami Evelyn Mbabazi. Oli No Way. Thank you so much for the love, for everything. We love you so much. Thank you so much okubeera nga gy'oli. Mukama Katonda akugaziize ensawo zo, obeere nga oli mukyala w'amaanyi. Mukama Katonda akutambulireko emirimu gyo gitambule bulungi. I take this opportunity to send my regards to the Tumushabe family. Mbatumiddeko nnyo awo Bungereza. Mami Rachel nkutumiddeko nnyo, mukulu Uncle Fred nkutumiddeko nnyo. Mwebale ddala okubeera nga Jemly. We love you so much as Aromatic Entertainment. We love you so much. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Buli akafuluma mukalaba. Thank you so much. Antumirako omukyala ab'omu diaspora, ab'omu Arab countries mwena mbatumiddeko nnyo, ab'omu Saudi Arabia, ab'omu Dubai, ab'omu Qatar. Mbatumiddeko nnyo. Kata waliyo Rose oyo asiika kikomando Kata, asiika kikomando, akola cake, byonna bikola. Yo Rose mwana, Rose oli waddala. Era banaye abagala ekikomando nga muli mu Kata munoonye ku mukyala bamuyita Rose. Abagala cake, birthday biki mumunoonyeeko akola ne cake. Nawulira ku kikomando yagaseeko kati ne sumbuusa ali Kata. Rose mumunoonyeeko. Munoonye ku mukulu bamuyita Ahmed Kantanyi ali Kata naye. Munoonye ku mukulu Junior. Mukulu Junior naye ali Kata. Abagala ebikumba, abagala engatte ez'amaanyi ezimalayo, Junior asuubula ku nze. N'olwekyo Junior naye mumunoonyeeko abawe engatte ennungi kuba azijja mu Morris Fashions. Thank you so much. Morris Fashions straight at Aromatic Entertainment ab'e Dubai mbatumiddeko nnyo mwenna, naye mwatusindikidde Barrister Timo. Ne mugamba nno Barrister Timo agenda kukuba Shakib muganda wange. Simanyi oba Barrister Timo gwe mwasindise Uganda akube Shakib mwamusibiridde kubusi. Mwamuwadde kubusi ali gumi. Bwe mba temwamuwadde kubusi ng'awera. Shakib agenda Anyway, Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. I love you so much. Mwe temumanyi kye mukola kubeera nga oba oli awo each and every time mujja ne mugamba nti Morris tulina mubeerera mbagala nnyo. Muli awo ne mujja ne mugamba nedda kakati this time round tulina okubeera nga tuli ne Morris, okubeera nga tumulaga ekirungi. Thank you so much. Morris Jordan Kawesa straight at Aromatic Entertainment. I love you so much. Until we meet next time, I love you. And if you hate me, I hate you too. If you love me, I love you very, very much with the 3 hearts. Bye-bye. Love and peace. Bye-bye.